kitiikye nsabiddwa okuyita mu byangu omusomo ddala kubanga obudde butuliiridde ogw'ennono Abataka. omusomo guno gubaddemu ebitundu 3 naye nga ekitundu ekyasoose Uganda kyakubiriziddwa Jjajja Nnaalinnya Mengo Nnoono Mutaka Muteesaasira akulira ekika ky'abeddiira Mengo. Mwabaddemu aboogezi 2, mwabaddemu kitaffe mu Katonda Archbishop Stephen Kazimba Mugalo, ne mubeeramu n'owekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda. Bino Ssebo Nyabanyabo bye twalabye mu kitundu ekisooka. Bigambo ebiggulawo byabaddemu okuggumiza obukulu bw'omulamu ogwo. Omulamu akatugamba nti obusika mu Buganda musingi gwa Buntubulamu. Batugamba nti ekikulu ekituleese wano obusika Obuganda mutoki ennono y'Obuntubulamu kwefumiitiriza ekyo Uganda n'okutebenkera kukira okukolwa okulaba nga Buganda edda mu kifo kyayo. Batunnyonnyodde nti obusika by'ebintu byaffe eby'okwebange eby'enkizo bye tuze nga tusikira okuva ku bajjajjaffe, naffe nga tulina obuvunaanyizibwa okubikuuma bazzukulu baffe ne bazzukulu b'abazzukulu baffe basobole okubisangawo. Bimpimpi nga mu busika omwo tulinamu ebyabika n'ebitalabika: empisa, obuwangwa, ennono, abantu ffe ffennyini, enkolagana yaffe n'abantu abalala, ensinza yaffe, ebizimbe byaffe, ebintu ebyo byonna by'ebyobusika bwaffe. N'olwekyo nga tulina obuvunaanyizibwa okubirabirira bisobole okutambula nga kibisaanyewo, kubanga mwogezi era yakigumizza n'agamba nti abantu basobola okuggwaawo bwe baba tibadaabiriziddwa. Ebintu bisobola okuggwaawo bwe biba bigalabangiziddwa. N'olwekyo nobeera buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubikuuma. Natunnyonnyodde Obuntubulamu nti Obuntubulamu z'empisa ezeegombebwa, empisa zetulina okubeera nazo, empisa ezituleetera okwawukana ku bantu abalala, empisa ku bantu bannaffe n'empisa ku butonde bwaffe. Ate nekirabamu ekinyusi kikulu nti bwe tugalabanja ebintu bino bye twasikira tujja kwekkaanya nga naffe ffennyini tuwendewulako eggulo nale ngende Matuga eyo muyita Mayanja ngadesawo 5 olunaku luli amazzi enkuba yadde yakajja ng'amazzi katono naye ng'osobola okugayitamu. Naye nga bwe nabadde naye nti bwe kulaba kuwonga nnyo saawa ezinawerera 8 olwaleero nabona wajja kuba wasajjulwa. Era bwe nakomyewo nadde nkomawo saasobodde kuyitawo ng'amazzi gonna gajjudde awo nga ganjadde gaatwala n'omuntu. Ne mukubaganya ebirowoozo ne bannange ne tukizuula nti ebireeta ebyo byonna tutakuuma bya busika byaffe, ebyobusika batwagambye nti kintu kigazi nnyo. Ne tuzimba mu ntobazi obusika bwaffe obw'ennyanja
obw'emigga ne tubwonoona nti buli lw'otyoboola ebyobusika birina obusobozi okwerwanirira ate netusaanyaawo. Ate tubikole ne ku butonde obutwetoolodde bwetusobola okumalako ng'enjogera ennaku zino bwenjolwaliro. Empagi z'obuntubulamu nga ensonyi, okwefaako akati obusika bwekuba butunuulira ensonga ezo kibeera ekikulu. Bagambye nti obudde bunkutte naye waliwo era bwabaddewo okwogera nti eddiini tizirina we zikontanira na buwangwa bw'Abaganda kuba beera watakontana wano na wali. Eddiini mulimpimpi yeri omuluka naye emirundi egisinga tusobola okutambulira mu ddiini ne mu buwangwa kubanga tukimanyi nti ne Yesu yalina ekikamwava nga bukulu bwetugambye, ne mutume mirembe gire gujje n'okusaasira naye yalina ekikamwava. N'olwekyo basebule banyabo bwe tutambulira ku buntubulamu tusobola okutambuza eggwanga lino. Kakati nga nva waggulu basebule banyabo muzzukulu wa Nsamba Jjajja wano musomo alina ekirowoozo Jjajja kyesagala nzireyo nakyo okubanga nefunye omukisa okukitambuza ate nga kitambulira bantu abatuufu abakulu b'ebika. Abogezi boogedde ku nsonga y'okujja e Mengo okufuna ebbaluwa etambuza olungi. Kakati ye Payineeta agamba nti ekinamalawo emirerembe gyonna n'okumalawo abantu okutunda ettaka ye musika okwetwala nga Katonda omutonotono n'alowooza nti asobola okutunda ettaka nti byonna abitunde. Ng'agamba nti emengo wakoleweyo ekiwandiiko okweza okukima ekiwandiiko ekigenda okutambuza olumbe oggyeyo n'endagaano. Endagaano eyo nga endagaano n'ekirayiro. Ate ekirungi bakama baffe ne Katikkiro munnamateeka ensonga eno ey'ebirayiro bulijjo agigumisa bulungi. Bwe tuba tugenda okuteekako ng'omusika okuwa ekiragaano olw'ekirayiro nti nzikiriza okubeera omusika naye ngenda kubeera mukulembeze wa bannange so si kubeera mufuzi waabwe. Era bwe siriwulira batonda munzijangako omusako ekyo kakikola basebule banyako tujja kuba tuziza Buganda Kabaka. Uganda tiwala mu Lubiri Mengo musomo bategekeddwa Jjajja Abataka abakulu ab'obusolya okulungamya ku Nnono kwata ku busika. Reverend Alex Kabogoza Obusika naye n'agamba nti toyinza oba mugambiza okugamba nti ebintu byonna tugambe ng'olubugo n'ebirala n'ebikubo so ebintu tubyonoona naye tebirina kizibu kyonna. Omusumisi ate ebigambo webitiri omukulu wa Jjajja nti obusika okuva ebitaka bukolerwa Mengo kwagala kumusala tukwatagane tukole era bulungi. Naye agambye nti etteeka lyatumunegamba nako buyinza naye obukitiibwa Katikkiro ng'ampita mu bwebaka bw'Abaganda buyingira mu nsonga zino tukwatire wamu okuziyiza obubbi obususse. Ate naawe n'ogenda n'obiteeka mu nkola. Ebiseera ebitali byewala tujja kutandika okutabaala mu bika okulaba tusomesa ebintu bino ng'ateekateeka abalimuddira mu bigere n'ayogera ku maanyi ate n'abo abayinza okusikira. Wazira n'agamba nti obusiraamu busiba obuzaale bw'omwana mu busiraamu
mukadde Kabaka Charles Peter Mayiga ajje ayogereko gye tuli ate ye yajja azze wano kuba Ssaabasajja Kabaka munzi mwebale Nnaalinnya tusanyuse nnyo okulabako ewawaza walerera mutima Kabaka Obusolya ne bakatikkiro bammwe abaami ab'amasaza ssebo Ssaabaganzi tusanyuse nnyo okulabako ne Nabiganda tusanyuse okumulaba abakiise mu lukiiko lwa Buganda abakulembeze wano okuyita Nnaalinnya Kagere Victorious Uganda tuwano waliza omusomo gw'Abataka Lubiri Mengo yemanyi ffenna abali wano n'abataliiwo bagigabiddwamu nnyo nammwe abeetabyemu mbeebaza obulamu bwetaaga nga buli ddakiika oliko ekipya ky'oyiga era bagamba nti okuyiga tekukoma ne bw'oba myaka 7, 8, 9 omutwe guba nga gukyatoola bulungi buli lunaku obaako ky'oyiga ate bagamba nti bw'obeera ng'oliko by'oyiga towutta kubanga obwongo kasita buyinjiramu ekipya ate obwongo bwennyini obwo nga buzimba obutofaali obujja mu mutwe omuntu abeera olubeezaawo okutunulira ebinyonyi ebiyitawo awukka mangu kubanga obwongo tebulina kyebukola kati bwe obwongo oba bulowooza nti bukyetaagisa tebukola butofaali bujja awo nno mwabaze wano mulabika okuwangaala muliko bye muyiga omulamwa guno gwe batuwadde ogw'Obusika n'Obuntubulamu guggulukira mu bika kuba buli lwogera ku Busika obeera olambika bika Abaganda baayagala ebika bwe tufa bireme koma kufuga baba bafudde byeyongereyo kubanga era Obusika butambulira mu bika twali mu Amerika mu mwezi ogw'omukaaga awo ne ngamba Abamerika nti obunafu bwammwe kwe kwogera ku Afirika ne mukba ebifaananyi eby'empologoma n'engo n'enjovu n'embogo balowooza nti Afirika kitegeeze ne bagamba mumanyi enkola emu ku nkola eziri mu nsi ezisinga obukadde y'enkola ey'ebika era obalansi ntono mpozi nga China, Japan, Buyindi abakyalina enkola mu Lungereza bazita social systems eziwangadde okwenkana ebika by'Abaganda. Lwaki bwe mwogera ku Afirika temwogera ku bugunjufu obweyolekera mu bika? Era nakimako munnamawulire ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'ava mu kampuni ABC News n'amubuuza oba tugenda kulaba ku mpologoma nga mutwala ku wooteri ne mugamba abantu bano nabolaba n'empologoma tebazirabangako. Kale oyinza okulaba nti mulimu gwaffe ebanyiri bintu bino okubiyitimusa. Atugaddewo omusomo kusebo Nnaalinnya. Sarah Kagere agenda okugalawo omusomo guno Ssaabasajja gw'aweereza omusomo gw'Abataka. Namwama omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka abakulu b'Obusolya Ssebo Abataka abakulu b'Obusolya Digital News Uganda sengajjiradi wano omusomo gw'Abataka Lubiri Mengo Haji Deputy wa Katikkiro mwenna bannange bali wano sanyuse nnyo okulaba era mbamusibwa Ssebo Abataka nga sinnaba kusooka ku Ssaabasajja nsaba nsooka okwebaza
okumpita omukolo guno omusomo guno. Nali ntegese okubaawo ebbanga ggwanvuko naye pulogulaamu yange ate yeekyukamu olw'obuvunaanyizibwa bwampeereddwa. Saaliddwa nti ebimu saabiwulidde naye mba kubaawo n'andigambye nze ku mulamwa guno gw'obusika nti abasumika abasika bakalatirenga nnyo abasika nti obusika tekitegeeza kusika obusanzeewo oba kusika bw'osanze awaka nobakubiri. Obusika buvunaanyizibwa by'osanzeemu bakwatira obuvunaanyizibwa, abantu b'osanzeemu bakwatira buvunaanyizibwa. Tekitegeeza kusika, obusika buvunaanyizibwa. Mubaluwayo oli ntuyita Abataka tulina okusomoozebwa olw'empisa zaffe ez'obuwangwa, obulongolongo n'ennono ebitandise okusebengerera kyoboolebwa n'okuteekebwa mu kitiibwa. Era njagala okukakasa nti si mwe mwekka abalumwa ensonga eno, naffe abala bangi abafaayo ku buwangwa bwaffe. Kituluma kulaba nti ennono yaffe egenda enafuwa, naye nga obaolyawo tekyewuunyisa kuba mulembe kuzze bukyuka nnyo. Ensonga nnyingi ezikireese. Okusooka asooke n'abazadde. Abazadde ennaku zino bagayadde nnyo oba tebafuddeeyo kuyigiriza abaana baabwe nnono yaffe, naddala abasomyeko oba abalina ke beekoledde. Balowooza nti ebyobuwangwa oba okuyigiriza abaana baabwe ebikwata ku ggwanga lyabwe omuntu aleke n'olulimi obaolyawo bibaza amabega oba abaana baabwe tebajja kugenda maaso bulungi nga boogera olulimi lwabwe oba nga bagoberera empisa ezaffe Enganda. Ekintu ekitali kituufu, kikyamu nnyo era kinafuya nnyo empisa zaffe ez'obuwangwa era zituza amabega. Ensonga endala tabudde era enafuya obuwangwa bwaffe kwe kukopperera. Abantu baffe bakopperera nnyo empisa ez'abalala ate ne batakoma kuzikoppa. Nkutemyo Uganda sigawajjawati wano kuggalawo omusomo gwateekeddwa bajjajjaffe Abataka abakulu abo busolya mu Buganda okukulira ebika byaffe. Omusomo gw'okulungamya ku nnono ku busika. Okwogereza n'okufundiza abaana abawala Abaganda. Ensonga eyo nga lumanyi banyawo ne bassebo mu Baganda ensonga oyo yabanga yakyama era bagita kyama ng'ekoma mu abo abakwatibwako era ng'etambulira mu bika. Kyova olaba nti mukwanjula ate maama kazaala mwana omuwala taba nayo nga bateesa kubanga ate ye si wa kika ekyo. Kakati kyetulaba ennaku zino ebintu ebyalinga ebyekyama kati byafuuka bya lukale. Ekintu kyonna kiri mu lujjudde. Osanga kati nga omukolo gw'okwanjula gwavira ddala ku mulamwa, kati lwafuuka kumpi gwa busuubuzi, bwa myeragu, bwa katemba. Era kugenda ku kibiina olaba emikolo gino bigenda mu maaso weewuunya ki kigenda mu maaso. Ate era kyeraliikiza nti obaolyawo bwetutabeeko nakyo tukola n'obulongolamu bwaffe obulala buyinza okutuka mu ngalo. Kuba kati okwanjula mu butuufu sikyakuyita mukolo gwa Kiganda, ekuyita mukolo gwa Kiganda ganda kuba kati bitulaba kusala keeke, kunaanika mpeta, basenga kunyeenya lwoti osigenda otumalisa omunoonye. Tugaba ebintu ebitali byaffe bya buwangwa. Ekyo kituluma naye tusaanye tulabe
ngeri ki tusobola okuwumawuma ennono yaffe. Kirala ekitunafiiriza mukama okwange abaana baffe abalenzi beemalidde nnyo okukwasa abawala abatali Baganda, abatamanyi mpisa zaffe, abamu tebamanya lulimi. Kati ekyo nakyo kireesa obuzibu kubanga mumanyi abakyala ffe tuddukanya amaka, ffe tubeera okumpi n'abaana. Kati bw'oba nga ennono togimanyi, oba olusinga oli mukyolumanyi, teri ngeri yonna gy'ogenda kuzimba amakaako mu nnono yaffe. Lwekyo ekyo nakyo kitukosa, naye nga gwe mulembe. Kisembayo ze enkyukakyuka ezizze mu busiika eby'empuliziganya. Tekinologiya yaleese nnyo enkyukakyuka mu mpuliziganya. Kati kifuuse kyangu nnyo buli muntu okwoziganya ne munne, oba ali muno oba ali bweru, kyatuuka kyangu nnyo. Era kati ffenna wano teri atalina ssimu, banoki yenna alina essimu, oba omukyalo, omukibuga, omuyeru n'atali, omugagga n'atali, nga ffenna tukwata essimu era kyangu nnyo nga kikumpuliziganya ne bannaffe. Era olwokuba kyangu kati n'emize emibi oba emirungi gitambula mangu nnyo mu bantu, ate egisaasaana nnyo okusinga okwolera mu misomo gino gyetulimu. So kijja kwetaagisa basiba Abataka, ndowooza nti kyo kya kusoomooza. Bwe muba temunnaba kuleeta ku mutimbagano, pakati buli muntu yeeyambisa omutimbagano okutuusa byonna byayagala ku bantu 10 kati nammwe bassebo okusobola okutuuka ku bazzukulu bammwe n'okubalambika obulungi, mwandibadde mweyimira omutimbagano. Bwe muba mwebijja muli oludde kirungi nnyo, ate kati mwongere mwongeze maanyi. Kubanga abateekayo ebibuzaabuza abo bagenda maaso, tulina bwe tubatangira, naye kyandibadde nti bateekayo ate amamuteekayo. Bazzukulu bammwe babe nga bamanyi ki ekituufu. Abasoose kyekyokuwandiika kikulu nnyo, naye ate kale kakyo nange kanyongereko nti bassebo mwongere okuwandiika. Ndowooza nti obulombolombo bwaffe bwandibadde buliko bwolyawo omuzungu kyayita manual, nga oli asobola okugamba nti kalombolombo kano kakolebwa katya, naye information gikyowa. Kati babanga asobola katugamba okugenda ku mutimbagano kibanja ky'abajjajja ng'ajjayo ekyo kyayagala, kiba kyangu okusinga okubeerawo nga okusa Abataka tebamanyi kikyakola. Ekyokulabira kiyinza okuba nti Digital News Uganda tuli ku musomo ogutegekeddwa Jjajja Abataka obusolya. Batunda abasika ennaku zino batunda n'ebijja, so kati osanga families nnyingi nga zirina okujjoola ebijja byabwe babitwala awalala, naye nga akalombolombo ako bandisobola tebakamanyi. Olwendo si ebadde si tekibadde kikolebwakolebwa, naye kati ennaku zino kitutte akati abantu bangi nnyo balina okukyusa ebijja byabwe, naye nga obulombolombo tebabumanyi oba emizizo gyekigenderako tebagimanyi. So singa Abataka baba nga bakoze amaanyi ngaako, ng'oli amanya nti bwagenda ku kibanja ky'abajjajja kufuna ekituufu, kiba kiyamba. Ate muba mutuuse ku bazzukulu bangi nnyo gye bali eyo, oluusi nga tebasobola kubatuukako kuba tebalina bantu bulungi be bayinza kubuuza. Abaana bakulu abaliwo bangi oyinza okukola naye tokirabangako nsi ebijja bisengulwa. So njagala tukusaba Abataka ekyokuwandiika kyongeremu amaanyi bwe kiba kisoboka. Then ekirala nga njogera ku makubo ge tuyinza okuyitamu
okwongera okunywerera ennono gy'emisomo ku rediyo. Abantu baffe bangi nnyo bawulira rediyo era beesiga nnyo rediyo CBS. Bamanyi nti ekiva ku CBS kiva kubanga kyekyo kyekiddwamu. So oludde lubanga emisomo egyo gye giri, ndoza nti kati mwongere mwongezi maanyi abantu baffe bongere okumanya, okuyiga n'okulambikibwa. Ebyo mpozi n'ebirala bisogeddeko singa tubikwata ne twongera okunywerera obuwangwa bwaffe, kituyamba okwongera okuba obumu ate tekitwawula ku balala era ne kitufuula kikye tuli oboolyawo kikye twagala okubeera. Sebo Musaka obugabo bwange butonotono kati kantuuse obubaka bwa Ssaabasajja Lubiri. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda, ennaku z'omwezi Okutoba